ono mwana kwa chaya yo changa alinga agamba ogenda munywese safiriji. Nai. Chokano ninayo ne interview na simanyi na kumanya. What are these one night? Naye naita testing nze kuba okusoma kuno nga sikutegeera. Bintu bintabuseko course naye efuse course. Temali like I don't know when I'm going to complete it because it is becoming so hard. Hello? Hey. Rosie. Gwe ogenda kuntulira mu com office at around 2 because I'm going to go and ngende mu lectures. Lecture mpereza waneno email ngangamye ati nera tugenda kubeerayo ne lecture. Kusawa muyenda so kati nsabo ogenda kubeera ngo John tulire mu com office. Naye nawe you will complete all tasks at in the evening because the lecture is going to take me 2 hours. Secretary Charlie. Sorry. Charlie, I'm coming. Yeah, okay. Across unity nawe tomanyi nti nikola journalism and media studies. You know some people can stress ulirango ngogweddemu n'amaanyi. Secretary oyo manani? This girl ndimu mugamba kujja kuntulira muko waneno because I'm going for lectures naye mama yeraga ngo bayine ebyaka mu office. Ochasoma. No maliriza my friend, I'm just good extending. Hey. Neba nange. Nchasoma mukwano. Nze mbadde mukusoma bintu byange. Ino Kampuni gye yanziza nnyo. Mama. Bintu kibyoli mu. Gasiye yena mujewo. Ewa. Wali wenyini we muyingira wo parkinga. Ebintu ebibaddewo byonna bijjawo n'obitwalawo. Ati gasiye we. Tekagwe tonjogeza nnyo. Kiriya. Undi bajja kujjanga n'entebe teziteredde. Kiriya. Fine, okay, fine. Kati waliwo ekyomolo kyembantwala? Excuse me, bulijjo gwabintwalira. Saagala nze muntu atambeerako nnyo kumalako mirembe. Hello, good morning, sir. Good morning. How are you? I'm okay, sir. How are you too? I'm good. Yes. Peter Aluwa. Peter? Yeah. Iyo omusanze yakayingira mu office ye gyali munda mu office. Peter! Wani mukama wa? Jamu. Boss. Ebyo biki? No sikula. Sikulapu wawa. Wawan. Aliriddawo. Nsonyiwa. Mbadde namutwala mubiri byentutte ku mmotoka. Sokoleke. Otise pick up yonna efuluma eri ku gate. Mbabuuza ebintu bigenda wa ntino bya Peter yatisa. Yes, ebyo mbadde mbirese wali none wano akasabo kange. Byonna mbiteekeko mbitwala. Ng'obitwalawo. Oli ku property ya Kampuni gy'obba. Obba bintu bya Kampuni. Boss one. Kati ate babibba. Ani abikuwadde? Pick up number gy'otisa ani agikuwadde? Boss, ebyo bintu bibadde mu nkuba emyaka 3. Mwagula entebe ezasooka, furniture byonna ne bibeerawo. Ne muleeta ebipya. Ne mu parking way. Ne muleeta ebipya. Byonna bivunze. Bitandise kusesebbuka. Kati nze mbiyoolawo mbitwala. Obiyoolawo bitwala wa? Eyo property ya Kampuni. Ofunye empapula ekukkiriza obitwala. Ebintu bya Kampuni gwolowooza tetulina accountability gye tulina mu. Kati kino kiki? Obadde obitwala wa? Obbye ebintu bya Kampuni obimazeewo. Obibbye ani abikuwadde? Indako. Kyokana muno bino bibaddewo kati bino bimazeewo emyaka emekawo. Obeemeka bintu bya Kampuni toyina buyinza bifulumya nga Kampuni tenakuwa lukusa. Ebivunze bibyo. Ebintu bibaze ebitebetebe ebimezameza bimazeewo emyaka 3. Wandike ebbaluwa egoba ono. Ewa. Wandike ebbaluwa efulumya ono kati ogenda kufuluma. Yenze Peter Julius ogenda kufuluma. Ebintu bya Kampuni obibbye obimazeewo. Ani abikuwadde bino ebibaddewo emyaka 2. Emyaka 2 bibyo. Bintu bya Kampuni gw'otandise kubifulumya obuwunzi obugyewa. Bifuusa obuwunga byonna. Bifuusa obuwunga nga bibyo. Owai. Excuse me, sir. Wandike ebbaluwa oginforwardingire ngisayininge ku Eyaki. ofuluma Kampuni. Ogenda kufuluma. Ebintu bibaddewo ebbanga. Bibaddewo ebbanga gwe wabiteekawo. Bino byavunda. Byavunda bibyo gw'ofiirwa. Kati okubitegulawo kiba kibi. Obitwale wa? Wandike ebbaluwa. Wandike ebbaluwa. Owange gwe wanza amateeka. Kati fuluma.